Abantu bonna aboogera ku Dr. Kizza Besigye mu ngeri y'ettiiyuuko tebamwagala era tebamwagalizangako. Nkakasa wano mu public babagamba nti Dr. Kizza Besigye abaluma naye nga munda mu mitima basanyufu kubanga gyakoma okubeerayo bo gye bakoma okuzannya ebyobufuzi byabwe. Singa omuntu abadde ayagala Dr. Kizza Besigye kaŋŋambe nga Frank Gashumba oba n'abalala abasiiba bajegera. Speaker wa Parliament product ya Dr. Kizza Besigye. Anita Amongi Dr. Kizza Besigye yamuguluminga yamusanga nga afaanana ng'entamu y'omukyala efumba. Ennaku zino yafuuka muzungu era yatudde ku ntebe y'essiga eriddirira erifuga eggwanga, essiga eryokubiri, legislature. Nga ne deputy we Thomas Tayebwa naye product ya Dr. Kizza Besigye. Tayebwa yali akuba bicupu lyawo ku Nassa. Ayagala ekyapa eky'ekicupu lituukirira Tayebwa. Ayagala passport y'ekicupu lituukirira Tayebwa. Ayagala ID y'ekicupu lituukirira Tayebwa. Dr. Kizza Besigye n'amusembeza ng'omwana n'amujja mu bufere. N'amuyingiza FDC. N'amuwazi kkaadi oba n'amukuza politically somehow n'amutuusaako waamutuusizza. Ng'essaawa eno ye deputy speaker. Nagwe oli kuba yeekolera. Oli ku bwana bwa Nuupu nga bw'ekyebbeeyi kye bujja okukola kwogerako weewaawo okwogerako kw'amaanyi era kwa mugaso. Naye nga bali ababiri product za Besigye powers bazirina. Okujjako nga muŋŋamba nti nze yeekolera itongwa nafuna nnyo mu Dr. Kizza Besigye okusinga Amongi. Nti era obulamu bwange bwakyuka nnyo ku lwa Dr. Kizza Besigye okusinga obwa Amongi. Nti Tayebwa talina kye yafuna mu Dr. Kizza Besigye nze yamufunamu ekinene nnyo. Kubanga abo batudde mu ssiga eryokubiri erikola gavumenti sinakindi nga ly'amaanyi n'okusinga ekizekitiivu. Kubanga ekizekitiivu bw'emala okulondobebwamu basindikira nnyumba ya Anita Amongi n'esengejja. Era waliwo stampu gye tuyita satisfied stampu mu kabineti ya Museveni oba mu kabineti erina okufuga executive. Stampu eyo eva mu ngalo za Anita Amongi oba eza deputy we. Imagine ng'ennyumba eddirira essiga erifuga eggwanga yonna yonna nga ya Dr. Kizza Besigye naye nga temusobola kubajjukiza birungi Dr. Kizza Besigye bye yabakolera. Nga powers n'amaanyi agataasa Dr. Kizza Besigye bagalina tebannayogerako era ne powers zaabwe tezinnakola. Oli ku bwana bwa Nuupu mubanje Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye si wa kubanjibwa bubanjibwa. Fa already tuyinayo abantu baffe babiri abali mu ssiga eryokubiri erifuga gavumenti. Bwe tuba nga twagala Besigye ateebwe lwaki tetukozesa abo? Amaloboozi gaffe gano amakambwe eri bannaffe agatufudde ekiiso ky'embuzi lwaki tegoolekera abo? Kubanga omwana ne bwakula n'agenda n'afuna mwana munne talifunayo maama mulala era talifunayo taata mulala. Dr. Kizza Besigye kye kisumuluzo ekyayakisa Anita Amongi ne Tayebwa. Naye ng'aba FDC mulimu ffe baakaceere bayeekolera itongwa nga mulina babbingwa babiri ate abayina sse abatudde ku kyoto eky'obuyinza naye nga temusobola kubambalira, temusobola kubajjukiza, temusobola kubasomera naye nga muli awo. That's why nabagambye mwe temwagala Besigye ateebwe era Besigye tabalumanga nze wannuma. Just okusibwa kwa Besigye bannaffe abamu kibakolera era bamwagala mweyo mbeera. Kubanga mweyo embeera gy'alimu mwe bajja okuvumira. Abo be bakyawedde era bulijjo be bavumanga. Embeera ya Dr. Kizza Besigye bagifudde minzaani kwe bapimira ba freedom fighter n'abatali ba freedom fighter naye nga tebamujje mu mbeera eyo kubanga ye abanyumira ali mu mbeera eyo. Aba-FDC muyina babbingwa babiri balamba abayina powers abayina se nga n'omulala yeeyita namba 3 wa Uganda era nga tasongwamu
nga wamaanyi nnyo. Then kati lwaki mu kaseera kano tetwolekeza oyo obwanga okumubuuza nti naye paalamenti y'eggwanga erina mugaso ki? Paalamenti y'eggwanga erina maanyi ki? Yeetongodde okuva ku executive oba ekyali mu nkwawa z'executive bw'eba terina powers ezo ng'abamu we mujja otteekawo mu comment section, then mukkirize nti ono omukyala eyazaala omusota kigogo, kipapula, kizimba mukka, tekirina kye kiri era tekyetaaga kutiibwa. Gw'ate olaba taata we atuukamu eyo embeera yakufuula kyoli ne tuwulira n'okuwulira mbu baamututte mu ddwaliro kaakati ali bubi nnyo yeeyongedde okukema, naye ng'olaga tolina ky'oyinza kukolawo kyokka nga n'abaali kujjukizza nga ffe, sijja kwesosola muntu baba FDC bokka, nga ffe tuli mu kwesongamu. Era gwe toli freedom fighter, era oli ye freedom fighter. Aish, wa freedom fighter baba bupimira ku mpingu ne machete freedom fighter ata akyasinze kuba ye ata aluddeyo. Nalabye ne Ingrid tuli naawe mwannyinaze nga retweetinze gundi ya His Excellency Bobi Wine kukuta kwa Dr. Kizza Besigye, nze nali manyi etalabwa ffe bye twogera oba Kyagulanyi bya postinga. Bannange njagala nga Besigye ono waatugasse bonna abasibe babeera batugatta. Nze bwe mba mmanja Kibalama gw'ombuuza who is Kibalama, naye ate ggwe bw'ofuna ebitalo oyagala nkukaabireko. Lwaki bw'ofiirwa nzija n'enziika ne nkukaabirako kyokka nze bwe nfiirwa n'ogamba nti oyo ali mu kwekoza? Nabagamba nti nateetaawo twalinawo omukyala baamuyitanga Madiina, naye nga Madiina asekerera buli afiiriddwa olw'empalana n'omutima ogw'ekirogo gwe yalina. Naye Madiina yasooka kulega ku kufa kwa mwana we omuggalanda gwe yali asinga okwagala baamuyitanga Meddi, n'alyoka azuukuka nti bulijjo abantu bafiirwa. Bannange leero lwakuba bakutte munene, naye ye Uganda mwe tuwangaalira. Mu kiseera kino tulina okuvumirira ekiwamba bantu, ekisiba bantu n'abantu ba bulijjo, okubateekanga mu kkooti z'ekinnamagye n'abaabuzibwawo abaana baabwe balaajana. Wabula eyambuuza who is Kibalama essaawa eno yayimirira ku mpewo, banja mangu Dr. Kizza Besigye bannange mutubangizeeko, era omununuzi agenda kufa muli babbi kikyatakolera bannayuganda. Kakati gwe kyogaa yedda mulya yabula lwakubba mbizi, yabula lwakubba nte, oba naye yabula lwakuba nti yalina omwoyo gwa Uganda. Bannange zirindaba olwange tawa musibe mmere. Nabwe kityo nandirowoozezza nti abasibe bonna tubabanje. Museveni free all political prisoners. Kyokka ate obwanga bwaffe tebulina nnyo kubeera mu kubabanja. Obwanga bwaffe businge kubeera nnyo mu kulwanyisa y'abasibe aveeko, kubanga ne bwana abatuddiza appetite ye ey'okusiba n'ey'okuwamba tennakendeera ajja kuwamba abalala. Kakati ekigambo free gun nze mpulira nkikooye nga nze nkyenyiye. Ffe waffe mu Buganda endegeya bwe zireekaana tutema muti kwe zireekaani ate buli budde oba oba ojja kkoowa. Kakati naffe tuteme omuti okutudde ekigambo free gundi baguyita Museveni. Twegatte, twekembe, tubeere bumu, tugobe omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Otherwise Besigye ne banaamutanga tumulwaniridde nga ye mutubanja ng'eyamusiba akyaliwo era ajja kuddamu amusibe ggwate wuuyo mutugamba baakamusiba emirundi 10, naye nga ne baamusiba ku mulundi ogwasooka waliwo abaalwana ateebwe. Kati ffe tunaabeera mu kulwana kuteebwa kw'abasibe nga tetulwana kujjawo ekyo kizibu kitukwatira basibe. Anita Amongi tayeebwa, mutuyambeko mu kubanja kitammwe aba FDC n'abeepuula abaagala Dr. Kizza Besigye. Mutulageeko nti mwagala Dr. Kizza Besigye nga mmwe musooka okukumba okugenda ku paalamenti, kubanga bannankulu b'akazinga ako bonna product za Besigye. Eyo nno wawulayo dani okubanja ate gy'otaawola. Nze ttongwa.